nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala. Okay, tugenda tandikirawo y'omukulu Moses Matovu. Tetugenda kunyumya nnyo bingi, nja tunyumye ku Afrigo Band yokka. Kwa abasingaawo, abasinga Afrigo Band eweze emyaka 5 this year. Ana munana. Kati abasingaawo nja kweyogerera benchiikiridde tugenda nyumya nnyo Afrigo Band. Queens Band tetujja gendayo nnyo, tetujja gendayo nnyo mu mabala ga White Nile. Bali bagita White Nile. White Nile. New Life. Zana. Eyo tetujja gendayo, tujja birekera Hamani Karanzi ne Terakaya. Nenze nja tutandikire wano. Afrigo Band muva kuki okugituma Afrigo Band. Oluvannyuma lwa twali mu Queens Band. Oluvannyuma lw'okusasika. Fene twagala tugende mu maaso. Okay. N'okuba music. Management yali eddukanya Queens Band ye yasalawo tuyimirire. Waliwo ensonga ezaaliwo naye kati fene tugamba nti affe kale obeyimiridde naye ffe tukyagala okuba ki omuziki. Ne twekuŋŋaanya twalinga 6. Tugamba nti katunoonye basponsor tufune instruments. Kaakati twalina okuyiiya erinnya kubanga Queens lyali already registered nga tusobola ddikozesa kwe kukola homework buli omu n'addayo eka tukomewo enkeera tuleete erinnya kiryoyiiza. Kakati nze homework wange gwe nakola nayiiya amannya 2, Afriraha ne Afrigo. Africa, Raha, Luswahili, essanyu. Then Afrigo, Africa, go musically. Banaye ne basalawo tugende na Afrigo. Okay. Ne tugenda na Afrigo Band. Byalimu kuba kalulu oba just byali bya Nakyemalia nti atugende na lino. Majority abantu ze nali wa 6 kati 5 basalawo tugende ki. Mwaka ki ogwo gwe twogerako papa? 74. Okay. Kati nabadde awo era nempulira nga nekintu ono adda akuyita nnyo erinnya lya Papa Moi. Nonzijukiza Daniel Arap Moi eyaliko president we Kenya. Mwino Luganda oba? Tetulina Uganda as such naye Ekonge waliyo omusajja bamuyitanga Moise Chombe. Politician. Basajja baali b'amaanyi abo Ekongo ba politician. Kati bannange erinnya lya Moses bagendanga balisalako tuuka baliteekayo balyagala. Bampita Moise esine bagijjako sigala MOI Moi nga n'oyo Arap Moi tanaba kulya bukulembeze. Kakati nelikwata kati nga bwomanyi stage name bampita Papa Moi naye nga amatuufu nze Moses Matovu oba Musa Matovu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Kale ndina waka omwana akole ku kyenteekateeka y'olubuto naye nga wekirina okuvaako kati ntuuse. Naye papa njala nkubuuzeeko bandi zino ezitandise wotunuya ne bandi ez'ebweru zi Beatles aba UB40 nabo balina abantu aba inspiring mu Afrigo ani aba inspiring otandika ekintu ekyo. Kwa wali mu Queens Band mandigambya atusasise buli omwadde ku bibye naye mwalemezaamu. Kagamba ebiseera ebyo ffe twakolanga band nga tetuli ba solo artist oba ba individual nga tukola band kyetwasangawo katugambe night club ezo zobadde nkumenyera White Nile, Suzana, governor kati bagitanga Call Club. Nendala kati wano
ne mu forces prison ng'erinamu dance band, police dance band. Waliwo bya mirundi ebiri. Military yeno marching serumbet eyo military band. Serumbet. Tujita twakiganda waza. Tujita serumbet. Serumbete. Twakolako n'embutu y'embutikizi gye bayita embutu y'embutikizi serumbet. Ne tujjuza kufa. Okay. Ekigambo kya mukise. Kakati abo. Yes, nabo be bakubira aba marching abo waliyo parade biki. Kati dance band yene ya magita birere kuyimba ngoma. Kati ebyo twabisangawo. Nga loli no kuyiga oyingire mu bandi oba osazeewo kuyimba oba kukuba ngoma kyosalawo. Kati bwettu bwe twatandika naye era nga tukopye kwabo nga ba Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley bangi, James Brown nabano mu Africa ng'Ekongo eyo Jazz, Fiesta National, Batabley na wano mu East Africa kati nge Tanzania, Morogoro Jazz, Dar es Salaam Jazz Band, Kenya waliyo bandi zimunzera bidenenga Kenya walingayo bandi era nazo nga z'amaanyi. Kale papa n'ekirala omuntu ali atulaba ku TV yandyagadde okumanya papa wayingirira otandika omuziki simawo abakadde bo gye bali oba tebaliyo mukama nsaba bawumuze mirembe bagenda abawulira batya ng'oyingidde omuziki kuba muganda wange omulembe guno obanga ayingira omuziki waga oyingidde ebyekinze kati nasibako enviiri gamba oyingidde ebyekiyaayi kati gwe bakadde bwe bawulira batya ng'okyuzinze that path. Saabagamba babali bajja kunkuba baali bakambwe nnyo baali bajja kunkuba kubanga reputation teyali nnungi abantu abakuba music. Ekisooka abasinga baali majority baali ba foreigners kusinga kuva Congo, Nairobi, Tanzania ne bana Uganda abatonotono naye ng'omuntu ekintu ekyo tebakyagala nti we akuba bidongo oyo mudongo olwa reputation gye nkugambye. Egamba si bandi yokka nabana abantu traditional abakuba traditional nabo nga enneeyisa yaabwe si nnungi ogeza bayinza okujja ne babapangisa ku kasiki ng'enkyambaga ne bakuba bulungi, enkeera ku mbaga ne bakuba bulungi. Sande abandi badde eka mubasangeyo mu bitooke nga baatamidde abalala bajeeyo nga bayiseeko dda ebintuntu bebyo olyaga naye omwana wange tajja genda mbiki baganga obuvunaanyizibwa si tebuliiwo balaga ekifaananyi kitali kirungi. Kati ffe bwe tujja ne tugaa tukirwanyise Mukama n'atuyamba ne tukigezaako kati mu Cranes Band nga tuli bavubuka naye nga tulina discipline. Si byakunywa mwenge binjaga tuli smart tuli tugezaako okukola ekintu ekiri professional. Ne tusikiriza n'abavubuka abalala ne batukopperako n'abantu abalala ne tuba nti kati bano ba foreigners bagenda bafeedinga kubanga luli nga bw'ojja n'oyingira mu bandi abakongo ye majority kati gwe Muganda oyimba Luganda bakuba saawa y'omunaana ne bakuza okusoba webaze gwe jangu oyimbe mu Luswayiri we kujja yimba nga bamaze okukuba ezaabwe nga n'abantu baweddemu naye nga tekiri nga luli kakati tusalawo ntugamba nti affe tetujja kuwandiika Abakongo tetubyeyigire kuyimba kufuuwa mirere ffe bannayuganda kati netukikola netukikolera ddala bulungi era kyekitukuumye ffe abakyaliwo tukyali ku mulamu ogwo wewaawo bano bannaffe bootegedde ate bo baagala tuzaayowa eri ebyokulwana ebyo
kubanga tebina makulu bwe mba nga mukuba music muteekwa kuba wamu ebintu bwe bityo gamba ne biba nti bye twali tuvuddemu ate byagala tukola ki kulwana obutakwata budde bintu buyisayisa obwo bwekikopikopi bye tubagezaako bagamba naye era nga bw'omanyi akakyama amamera bogezaako kukagolola kakati ffe tukaddiye naye nga tetuli basiru abama bato bubakadde ndi mukadde naye fa ku kyenkola gati gwe Musa naawe oli muvubuka bwe ziba mbiru tonsooka wa mukwano bwe tuba tudduka tonsooka ate nkubuulidde so kati ne music ki one on one olioga kale goli star tunyumye bya music ate ze mwana ng'atolaba omulere tagumanyi ebintu ebitekiniko kati bw'otuuka mubamanyi olabika bubi nga boogera aba bakubuuza nti naye oluyimba luli mu kiiki ate sigimanyi ate gwe sita bakulanza oba Kampala ebintu ebyo bwe bityo waliwo kati ennaku zino ekiri kyetwogera ennyo kye bayita mastering oluyimba wali masteringidde wa mastering ezammwe mwazi masteringiranga wa UK fezaffe UK US kwega amakulu ga mastering okurecordinga is no problem tewali buzibu ate kati tekinologi yajja buli kimu kiba ku traka yakyo kati ne mu balansinga amaloboozi ne gavaayo kibayita mastering nkyajja kakati waliwo frequencies ze mulina okubalansinga obulungi whereby bwoddira oluyimba oba flash oba CD n'ogiteeka mu player teweetaagaga nti besi ntono kanyongere ku besi highs nyingi kansale ku ki byonna oli abimasterings gwoteekamu buteesi either kwongera volume oba kendeeza ki naye wano oyinza okukola kati nga kompyuta wano mu studio owulira nga birungi naye bw'otuuka oli n'ateekamu ebiri mastered gweyiyo ogavuga nti eyange mugjeemu owulidde that is ng'ofaayo okubiyiga naye oba tobimanyi oli producer bwakuwa gwe ng'otwala ku radio babukedde kati oliyaga naye oluyimba lwolwo Matovu nga teruvaayo bulungi owulidde kati oluyimba lulina okuba mastered ge makulu gaki si kati buli luyimba kati oyinza okulaba buli luyimba kati bweba LP tekyetaaga ate luno ate luli wansi kanyongere volume ate luno luwogana oteekamu buteesi either kwongeza volume oba kendeeza naye si kubeerawo buli luyimba oyongeze ose yesewo mulembe guno gwe tuliko Papa Moi abayimbi bata ennyimba every after 3 months Afrigo etwala ebbanga nga teta era nibadde nzijano ne bamugamba Musa Papa mubuuze Afrigo etuwayo dya kapya ne mugamba nja mubuuza eyasewo ekibuuzo nkituusizza abadde Simon munene w'ekibuga angambye mumbuulize empya kati enyimba tukubye nyingi tulina n'empya ate abalala ze batamanyi oba ezitabanyumira olw'okuba tukyusa tetukuba BTM oba tempo oba style tukuba zonna style kati olebwagira gyatategera olusaagala olidde ebintu tube bityo naye musician kati njogera nganze okuyiiya towaalirira kuga nti Musa afulumiza nange kanfulumye nedda Musa amuleka afulumye you take your time ofune ukole ekikyo ate kijje toga nti naye anti kakati abawagizi bo bayera kugamba akapya kaluwa kuba baba naki ate bo tebali tekiniko sisobola kufulumya luyimba lutawoomye
weewaawo zonna teziyinza kunyuma naye waliwo olwola nti naye ate olwo bano baatulimbye so we take time oluyimba lukula kyetuyita okukula kati ffe tulina ennyimba nyingi kati olaba olwo mugamba sikulimba lwadda twaddamu ludde ne tulupano beatinga naye kati mwabaluwulira mugamba lupya si lupya tulina ebintu byaffe ne tubijjayo bako enfuufu ne tekinologi aliwo netufulumya nga tumaliriza mu dakiika ziringa 2 omuyimbi omutaatulabe oba naakuze yanditadde mu bbanga ky'oluyimba era yandegendereza ki nga tannata oluyimba okulaba nti abantu baluteera balufunamu byeyandiyagadde balufunemu kakati eyo ye process gyayitamu eyo nayo experience yeki experience kiringa bwolaba omusambi w'omupiira simanyi oba ogulaba oba olaba oli wasono ndi wa Manchester awo nno ate ndi wa Villa wadaka kakati omusambi ayinza okuba mu training ng'asamba bamutuuka ku match n'avuya kuba aba tannafuna experience enduulu yokka akankana kati ne music gwali oyinza okubeera ova excited olwokuba okubyeyo akayimba gwerowooza kano kayitirivu leero yagala teyaolese gasiya kuba toyina ki matu olina naye tegasunsula ye experience eyo okiraba kakati ebyo byonna byo process gyoyitamu tetuyiseemu era tukyayiga tukyakola ki okuyiga tekukoma naye waliwo ate woba nti ate gwawo wavaawo so kati bwe bityo bwe bikola ki ekirala oluusi buteebuuza kati ngaffe tuli ba senior bw'ojja nonga nti mzee Matovu mpulirizamu kantu kaye kano kali katya sikusaba sene oga nti kalungi naye wano geramuuko wano ewulidde kati bwe tutyo bwe tutambula naye abantu abasinga oluusi myaka oluusi excitement oluusi pressure n'obutamanya kati ebyo bambi bw'okola ki kati ffe twasoma mu nasale bw'olabika wasoma ki kati bwe wajja mu P1 ne P2 P3 kati ebitabo ebyo bya P1 ennyukuta nga G oba J oba A manyi zakuteganyanga wazira wesekereranga ng'obazo zitegeera kati prosesi ezo ne music bwatu bayagala okufaana nga tumaliriza mwami Matovu tukyamuyina n'enkya tugenda muzanya inshallah naye for now nja tuwumbewumbe nga nkubiddemukko ku mulere wano katini nnyo katono nnyo ensereko nga watujjayo kaawo tudde wa Shadia Nakalema n'abatulaba wajja osinzira okutulaba kati mpozi ki bino byogenda ozanya byogenda okuba ku show yammwe mwaleese omukongo anniversary wangi mwaleese omukongo mukwano gwaffe amusaba ajja abeereyo ku anniversary yaffe wegamba just kukyusaamu kuba naye ayina music we netugamba nti ki ndowooza oba guno nguteeke wano saamu tosembeza nnyo just awo Katonda yakola abakyala n'abalungiya wamma n'abawundawunda teri mubi ku nsi taliyo
ebimba byange babibba papa naye mbanenda kukuba amavoko awo banaye tetugenda kusukako awo naye olunaku olw'enkya tugenda kuddamu tukomewo wa mwami Moses Matovu abali ku social media mwebale nnyo abatugoberera yonna gimusinziro tugoberera nze Musa Semwanga amusibe bulungi mweraba Semwanga webale nnyo Musa Semwanga wadde wabuuza nti teriyo omubi taliyo buli muntu aba mulungi eri oyo omuntu asimye obulungi bwe era n'abeera omubi eri oyo alaba nti mubi naye ng'omubi taliyo kyova omanya bannange Moses Matovu ndooza mumwewuliriddeko emboozi ekyali mpanvu nnyo nnyo era n'enkya tugenda kuba tubamwongera katubalekere emboozi za booda nsigadde nze Nakalema Shadia. Yes, oli mulali mulungi wa Bukedde TV program bayita ekyenca muganda wange bapita MC Maswanku mbanyingiddewo n'emboozi z'abaana ba boda kuba kusimba kagenda muganda wange ababoda balina ebiboozi wa boda kukuba ekiboozi n'otula ku boda nga towubaddemu wadde n'aka n'akutandika ku makya n'akunyumiza ebyafudde owuwe ate bakoma kunyumya byewaabye byokka akunyumiza n'ebikwata mu Uganda n'akunyumiza gundi ono mwana yakolamu amajja n'okwekumira bera ku Bukedde TV owulire ebiboozi by'abaana ba boda bampita MC Maswanku Franka yakutte ku kamera wali yakikwasaganya ogenda kuwulira ogenda kunyumirwa mulimu okuyiga n'okuseka okuyiga biboozi by'abaana ba boda ndowooza obulaba muganda wange biboozi by'abaana ba boda ndi wano Makindi egwe muganda wange andaba bitambula bulungi nnyo nagamba ba boda be batubezawo mu Kampala be bawenja kyekiro gulasta oli stede obulamu bugamba buti obulamu bulungi kwebale kubanga okola last ali wano ku stage yateezedde wafunyeyo kaja tonafunayo oluuza lwaki tonakufuna naye ng'oteeze mwakimukolera Makindi wano lwaki wali stage yange era wali stage Makindi ne waliyo ku sente zirabika bwezi mpolampola kabakasima waliwo nene Makindi bagana waliwo ngame nti Makindi wasinga abagaba waliyo basirebu nti baba ne sente bangi bali era abalinamu namwe namusaba omutegere wano kituufu tunakufunayo naye ng'oteeze ejja kukwasa zibiranga era nkwase zibiranga era okwasizaayo oli mugumu olina okukkiriza kalibona kakodiyo kikogo kyokukola ng'ofuna bakasitoma wano bajja kujja mpolampola lwampaka kitegeera mawulire ekyagali eno mu Makindi kati erinyo kyamaanyi bano basebo tebavaako majja tebajjira mu motoka zaabwe kati onoobasangawo wayinza okuba era mu kajjaake simanyi tebalinnya boda basebe mwana beyisawo bimwana tebalinnya kasitafunamu abata talinnya kaboda oli ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo bapita MC Maswanku batita ebiboozi by'abaana ba boda mbankusalako tiwamu ne bagala fa boda ne batubula bitambula bitya ono gaya agambye nti baserebu tebalinnyako wadde boda bagira mu motoka zaabwe ayinza okuba nga ayagala kudduka speed sijja kumanyaawo omuleka bambi n'olinda bali basaabazeebo n'enswama abalala n'ova ku baserebu eyanziza gwe tova ku Bukedde TV wekyo yambala element embeera ogimanya obusajja botukwata bwotambala element basajja bokukwata ate nawe olina okwebeereramu kuba oyinza okuggwa element eyamba ki eyamba ng'ogudde ku accident bitambula bulungi bitambula kola lwaki okolera eno bitambula bulungi eno soka omumboozi kyeriwo soka onyumizemu ku mboozi eriwo gwe mwana ekyenkozesa eno Makindi waliyo kasente waliyo ku basaabaze ab'ebbeeyi waliwo ngambe basaabaze Makindi waliyo baserebu muvuga ku baserebu banedda lwawo okubavuga kozi okubalaba jasi mbalaba bulabi soka onyumiza kati kiboozi kyekitambula eno Makindi tewali nnyo kibozibozi kozi nga abadigize be babaayo abangi biki ebyo webito ebito ebibozibozi waliwo ekiboozi ekitambula mu ggwanga DNA okimanyi DNA okebera omusaayi n'otwala omwana wo ku musaayi osobola okutwala omwana wo ku musaayi gwe sobola omutwala ku musaayi lwaki omaze n'omukazi wo olina omukyala nina sebo olina omukyala wo muli waka noyinza okugamula omwana wo ku musaayi ku DNA kiba kisinziira kuki kozi nga omukazi omusuubiramu obwenzi naye oba tomusuubiramu bwenzi tosobola mutwala ku DNA guwo omutwalayo simutwalayo kuba simusuubiramu bwenzi omwekakasa mwekakasa toyinza namutwalayo kuba n'omwana afaanana
obukakafu anti omwana ayinza okufaana abakazi balina amagezi simanyi balina kye bakutega omwana nakufaanana kufa kizibu singa omutwala ku DNA osanga siwo okola otya era kati we mutwalayo nga si wange omukazi mugano nye taata wa mwana omutuufu omukazi nosigala naye sigala naye ate nga ayinza okuba nga omulala oli omuwwa omulala nga siwo omukazi oyinza obabadde omwagala nnyo kisoboka so omugaawo n'omutwalo wa taata we gwe nsigale naawe n'omwana waffe ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Paulo wano wateekamu akasente kituufu naye ate obulamu kyekyobugagga ekisinga abasawo batukubiriza okukozesa Himfort okutuyamba okuwona amangu. Himfort sirapu yakujjanjaba ate ng'enywebwa buli muntu era ne bw'aba wa lubuto gikozese ggwe. Sirapu ya Himfort eyamba okukuza obutafaali obusangibwa mu musaayi gwaffe. Mulimu ekirungo kya iron, vitamin, folic acid n'ebirungo by'emmere ebirala. Kyeddagala watuukira abaana obubonero bwe butakendeera laba omusawo. Our seed virgin sunflower cooking oil yono buta atalimu masavu ali cholesterol free akuyamba okukuma skin yongerabika bulungi. Buto wa flower seed virgin sunflower cooking oil amwetaaze mu bungi n'okusuubula musange ku dduuka lya 10 mu Kikuubo. Omwami Musereyi tukugamba tewali nsonga eno bya mukyala nga sonsomola waali gwatawanyizibwa alusazi wekwata eccupa ya mukyula ate gwatawanyizibwa ekiwanga kirinza ky'ekyokuddamu. Era bagezezako nga basobola okuleka nga bafuna lutenanti ne munne lutenanti munne ba pilot ng'amaze obajjayo bagenda ate abayira akani mulagawa egenda mu maaso. Kampala si mubi yadde nagenda nendabaawo ku gaasi nali manyi bakimma kisalambaawo ng'okakola sajjale wasala eno wansi ye kasemba bw'okasala wansi wagaziyamu oti obulezi bw'okeeramu ojja kukozesa ku wiiki namba paka baaba bw'anaagula kanje nfuna akasonkasala ye nikatakula nyinzamu omuswaki gwange nikatakula kalibbala kukobye wiiki namba gy'ojja ofuna bw'okakola sajjale. Our seed virgin sunflower cooking oil yono buta atalimu masavu ali cholesterol free akuyamba okukuma skin yongerabika bulungi. Buto wa flower seed virgin sunflower cooking oil amwetaaze mu bungi n'okusuubula musange ku dduuka lya 10 mu Kikuubo. Omwami Musereyi tukugamba tewali nsonga eno bya mukyala nga sonsomola waali gwatawanyizibwa alusazi wekwata eccupa ya mukyula ate gwatawanyizibwa ekiwanga kirinza ky'ekyokuddamu. Bukedde olwokusatu alimu ebikulu bino by'otasaana kusubwa. Tukulaze ebya DNA lwe byatuyanya Bobi Wine ate ow'e Mukono gwe bajjako omwana nga si wuwe afunye abamutaasa songa ne minisitule eyingidde mu byabakebeza abaana DNA n'ebw'ebiragiro Jose Chameleone bamulongooseza ne bakubira Nabbanja essimu ku by'eddwaliro abapaaka za takisi ne bbaasi bassiddwako ebiragiro ebikakali ku by'ensonga z'abatujju mu yiya ssente. Mulimu engeri gy'ofuna ekyapa ekirala ng'ekyasooka kibuze ate mu by'emizannyo maani yeetokota sita wa Morocco okunyweza ekisenge kyayo mu kiseera kino nga katale k'abazannyi mu Bulaaya kongedde okukwata akati ne mu ttiimu endala nga Naamala mu Bukedde olwokusatu akuwa obukodyo bw'okukola ssente. Programu yatuchogereko tuba tugguse nate omulungi atwala ku Bukedde TV wasuza otya obulamu buli butya embeera etya bitambula bitya manyi kusomooza kungi bulamu bulimu okusomooza abanoonyeza ekikumi kibuze abalwadde gye bali n'abalala abatawanyizibwa mu bizibu ebiri awo tubagamba mujja kuba bulungi omwezi gwaweddeko guno mupya basasula bannammwe mubasasule basobole okubeera obulungi n'abalala abalina ebirala ebibatawanya bikola mujongera bakubiriza nti abalwadde mu malwaliro gye bali mubatunulako ne mubalabako nesobola okubeera obulungi
bwoba olina kasente muno waba omulwadde ogendayo nomuwa kasente. Ennaku zino ebyokwejjanjaba tebikyali byangu, waba wakusobola kululwe yekka, era n'abanene abugira gavumenti yamuyambyeko oba n'abo mu kitundu ne bamuyambako